Ze mumpe bano bakomuleti mbawe ebimuli byabwe. Kubanga abantu abasinga mulowooza nti liberation kwe kugenda ne tweyiwa ku nguudo ne tujjako mu 7. That is just a small portion of the liberation that we are talking of. Liberation, a true liberation is your mindset. Bwongo bwo obulaba otya, bulaba butya ebintu, be articulating bitya issues. How do you react to certain situations? Eyo gye bayita liberation. Nze eno gye mugamba musimanyi tugende ku nguudo tujjeko mu 7 banna Uganda egenda okubeera liberation ekyo mwerimba. Tusobola okumujjako ne tuddamu musenga buddemu nga demu kubanga ki liberation entuufu tetugifunye. We have to liberate ourselves from mental slavery. Njagala mumpeere bano bakomuledi ebimuli byabwe bonna tuyinza okubanga tulina ne differences eziriwo, yes, nga n'abamu nyinza okubanga bali mu kibuloko, yes, naye what they did, that is what we call liberation. Ye entuufu and standing up for each other. Byebyo babano kulweggwanga lye abadde takigwana kupositingibwako kumunoonyako banange tumunoonyeza buli polisi bulutiki abuze twagala amaloboozi gammwe ba MP bulutiki anoonyeza akalulu okuva ku nsonda y'eggwanga mpaka ku nsonda y'eggwanga talina constituency gyata mwenna mwabitegeera bulungi ebyatuukawo leero ndowooza aweza lunaku lwakuno oba lwakusatu tetumanyi bulutiki gye yakola ki gyali nekikwasa ennaku nga tugamba tuli ba NUP. Tusaba abakulembeze ba NUP banange mutupositingire ku bulutiki tubasaba busabi. Kirabika mmwe banaawulira eddoboozi lyammwe banange tubasaba busabi. Kikwasa ennaku mwana nga abaana abasinga bakwatibwa ba MPs bonna abasinga NUP yonga yeyina ekiki mwana biswaza. Yes, mugenda kukiraba bubi nenga kyetaagisa abaana bakwatibwa tewali abogera kwano Donna Messi yakwatibwa. In fact girlfriend we yagendanga mugundi mu buli mu group ya muntu gagenda amugamba banange Donna Messi bamukutte. Mwana sijja kwogera bingi nyo naye tetuli basanyufu omanyiwe tu. Alright, abakulembeze bafa ba NUP ninga wa 10 yogera ku nsonga ya bulutiki lwaki taposting bakupejiza NUP ng'ekibiina. Mwebale nnyo baana ba mama, mwebale nnyo bakomuleti, mwebale nnyo kuyimirirawo ku lwa bulutiki n'okulwanirira eddembe lye. Yes, amutuyinza okuba nga twabitadde ku TikTok naye nga YouTube zaffe gyali twamupostinze. Ekyo kye bayita liberation. Abakulembeze bano batuuka ekiseera nga bo kuba bwe tunaatuuka ekiseera nga tutunula butunuzi nga twafuuka ba yes nga ne we kibeera kikyamu tukitunuulya butunuulizi ne tutakyogerako, eyo teri liberation gye tuba tufunye. Okitegeera tuba tuzze musenga buddemu nga ddemu tuba tukuyetinza obwakabaka obulina abantu abatagambwako. Ekyo si kye bayita liberation. Ensi zonna zigamba ku bakulembeze baabwe era they raise up singa abakulembeze baabwe bakola ebintu ebikyamu. Nalabye abantu bangi abalumba abantu bano nga bano. These are the people abali mu mental slavery. Yewe yetunuzaamu kamera n'ayogera nga defending kubanga bo buli kimu basalawo munange kubeera bagalibozi ne watunuulira ekintu ekikyamu nga kikolebwa ndyagamba bano always babeera batuufu ekintu kye bakola kituufu. Ekintu kye babadde bakola kituufu ekyo bayita liberation kye muliko. Muna Uganda wenna you have to raise up and understand your rights. These are not our bosses, they are our servants. Okitegeera ekintu ekyo omwana oyo antiirwa abaana bano nga bataddewo pressure yamaze okumountingawo national unity platform n'eryoka epostinga. Lwaki abakulembeze mulinda nga tumale kubajjukiza bujjukiza ekikyamu kibeera kikyamu? Lwaki tulondawo classes ne tugamba nti ono oye ekintu kyonna kyakoze tugenda kiteeka ku mitimbagano kubanga kigenda tuwa views? Ono yabadde mwana we Makerere Kadondi, ye Kadondi we tunamwogerako kigenda kugira nnyo national unity platform erage nti erina abawagizi. Bano abaana abasembayo wansi gye misingi egya national unity platform, not even those who take up positions, the elective positions, nti awe bagenda okusitula national unity platform kubanga nabagamba eno revolution ogirabanga omuti. Kiki ekireetera omuti okunyirira ne kutandika okuteekako ebibala ebirungi ennyo emiyembe buli omu gye yeegomba? Gwe tulina Robert Kyagulanyi in the making abadde ki? Abadde okubana abaana ba university abazenga nga bawangula obwaguddu president n'abalala? Abadde okulwa political class? No, abadde okulwa abaana bano abawansi abasembayo bano babulutiki abo bakibirige baani be bamusitudde okutuuka okuba nti olwaleero ali ku top nga ali ku gundi y'ensi yonna. Beba abaana. Okitegeera ekintu ekyo?
tulekenga kunoonya wali kamera tugambe mukati kino tukipostinge kino tekireke buli munnauganda yenkana under the law buli munnauganda abeera yenkana so we tubanga twagala okukola ebintu ebyenjawulo kino kyembagamba nti tetugenda ku legitimizinga system olwede tudde musenga vuddemu ngaddemu we tubanga twagala okubeera abantu ab'enjawulo tukole ekyo ekintu kye tugogerako we should do what we are preaching. We should practice what we are preaching. If National Unity Platform stands for all Ugandans, then so be it. Muchiragene mubikolwa. Lwaki tulindanga bana Uganda basoke baveyo kulekana. Wetuwanga tugamba nti ffe twajja kujjako musajja ono. Lwaki tukolera opposition byebadde kolanga. Tukimanyi nti no koti ne parliament kuligitimizinga system. Ate ffe tusigalanga tugenda onjawulo kije tubeera tukoze. Okitegera ekintu ekyo. Nze nebazanyo His Excellency Kyagulanyi okujja nti kakati at least wadde bana Uganda bamubekyebase ne waliyo bana Uganda abazookuse era bana Uganda buli lunaku bajja kuzookuka tubadde nga waneno ku fighting nga tugamba we should not legitimize the Shama election nga Shama yetikidwa ku top 1 Shama lwaki ogamba ku bakulembeze abakulembeze tebasobya ono omukulembeze wati wayogera byera biwedde bakulu eyo si bwete obwetambula. It is our voices. We look at the point perspective omuntu gyayimiridemu okwogera ekintu ayimiridde ku mazima nti ye they are fighting for someone's freedom. What they are doing is rejoicing someone's happiness. Okitegera kati awani anyigirizibwa Bulutiki oba Kadondi yanyigirizibwa. Okitegera tuyiga obulumi bwa bannaffe bayitamu tuyiga obulumi bwa bannaffe. National Unity Platform must be different and it is us who are going to force National Unity Platform to do things right. Wabula tunafuuka bagalibos nga tukuba bukubi ngalo ku buli kye bakola tugenda creatinga empire ngeya NRA ekyo nkibalayirira. We have to start now to use our voices. We have to start now to understand our rights duwe zigenda okukolebwa, not just clapping to every occasion eja ekitebe kyogedde n'okubengalo gwa magezi go gakugamba ki ekyogeddwa kituufu oba kikyamu ekikyamu tugambe nti no tuyiga okugana ekituufu tugambe nti kituufu. Nowaberanga His Excellency Kyagulanyi agituddeko n'aleeta amateeka amabi nga gadrawninga nsi yaffe. We have to stand up ne tumugamba mukulu kuno tugenda kwekalakasa zi strikes muzira mu America ezibeera buli kaseera kubanga je gundi je tulimu ye police je tulimu ensi yekalakasa ku mateeka amachamu not just nti buliteeka erize tukubenga bukubi ngalo kigenda kutandika kitya olunaku lwero nakati abantu bati ogenda ku street but yayo genda lwaki kubanga eyo mindset gye badenga babazimbiramu nti omukulembeze wabeera ayogedde kibeera kya top kyo vola bajjayo ne mundu okongera okakasa kye ayogedde wadde kichamu. Okitegera it is not our generation. We have to stand up for what is right. We have to say no for what is wrong. Not just kutuvuga buvuzi kututwala mu kubo babera gadde nga tugamba ntino abo bakulembeze bebakola ki bote basobya. Muna Uganda, understand your rights, understand your freedom, understand the difference between what is wrong and what is right. Always stand up and say no, this is wrong, and always stand up and support what is right. Tolumala galumba ko muledi munno nga ina point jayisawo nga gwe twagitegedde mu lokubanga oyina bo defendinga uno mukulu tasobya wane kitebe kyote kisobyako bakulu eyo si liberation je tugenda okufuna. His Excellency Kyagulanyi does not represent that. What His Excellency Kyagulanyi represents akugamba nti no kusituka kugamba no ekikyamu kigane ekitufu okikole ki kyobo wagira oshigira tulabe ekikyamu n'ekitufu ne justify twebuzabuza nga tucreating ekintu kye bayita cultism na kugamba nze Shama I represent revolutionaries and where is freedom for someone that is where I cherish and join. Nze bwento wendi nalabya abantu bangi nnyo balumba abantu bano oshigira what kye bakoze kikyamu fena celebrating Kadondi obuwanguzi bwe bugenda kutuyamba ki mu system ki Kadondi muloza ina kyasobola okukola ku university awo ekyo temwerimba kidamu temwerimba tina just ekyafunidwa nti National Unity Platform yalese candidate ku university talina kyasobola kukyusa mu system na administration ya Makerere University nga system eyo ekyali under dictatorship ekyo tebakibakani nabana Makerere temusuubiro manyize nabagamba ndi muntu abamala mu essuubi nenga nkumala mu essuubi because I'm someone who does not comfort you with the lie, but I rather hurt you with the truth. Nze ndi muntu akulumya n'amazima nenga sigenda ku comfortinga na bulimba. Makerere University teri kye mugenda kufuna mu Kadondi teri okitegera takanga system tugijjeko. That is the bad news I have for you. Okitegera then n'ekitebe kyaffe tusaba nti buli omu tubeerenga twenkanankana buli kintu ekiba kigudde ku muntu tumanye nti no ona atugattako mu struggle tutegeera ani anyigirizibwa nawa we tu celebratingira si nti wali cameras nyingi naffe we tugenda okuteeka page yaffe efune zigundi
tulowooze ku gundi y'abaana bano then fena tugenda kutambula mu direction entuufu nga tu representing ekyo kyennyini nyinyi kye tupreachinga bigenda kutuyamba okugenda mu maaso wabula bino bye tukola okulagawo kirasi nti ono w'amaanyi ono